and qualify the bid. Olugendo lwa Anita Annette Among mu palamenti ya Uganda lwatandika 2016 bwe yawangula akalulu k'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bukedea. Wadde yali amaze ebbanga mu kibiina kya FDC, Among palamenti yagiyingira ku bwannamunigina. Ono yaliko n'omumyuka wa ssentebe w'akakiiko ka Kosasi akaabuuliriza ku ngeri bbanka enkulu gye yaggala bbanka z'ebyobusuubuzi eziwera 7. Mu kalulu k'omwaka oguwedde, Among yaddamu okulondebwa ku kifo ky'omubaka omukyala owa Bukedea, wabula nga ku mulundi guno yajjira ku kkaadi ya NRM. Among NRM yamuwandako eddusu ku kifo ky'omumyuka wa sipiika era bw'atyo n'awangula akalulu akaaliwo mu Meeyi w'omwaka oguwedde. Wabula olw'obugonvu bwa sipiika Jacob Oulanyah, Among yeesanze nga yakwasaganya emirimu gya palamenti ey'e11. Mu ntuula Among z'akubirizza nga amyuka sipiika mulimu olw'okulonda omubaka wa Uganda mu palamenti ya East Africa okudda mu bigere bya Mathias Kasamba eyali avudde mu bulamu bw'ensi eno, olw'okukola ennongoosereza mu bbaga erifuga palamenti oba the Administration of Parliament Bill, olw'okuteesa ku bbago ly'abalandiroodi n'abapangisa, olw'okuteesa ku bbago ly'ebyobugagga obw'ensibo, olw'okuyisa enkola ya Parish Development Model n'endala. I want to thank you so much for coming for today's sitting. As I said last week, we have a very important bill that we must pass today. Kyokka wadde binaasobodde okubikola n'okusoomooza tekubuzeemu. Ekisookera ddala ku mwanjo bye bibuuzo abaka bye bamusimba ku munne Jacob Oulanyah eyali ababuliridde ku maaso. As you are aware, Right Honourable Speaker of Parliament Jacob Oulanyah has been unwell for the last 2 weeks. The Right Honourable Jacob Oulanyah travelled out of the country for treatment. We pray he recovers faster and comes back to resume. N'okuddako Oulanyah mu palamenti kwakola kinene okuleetawo obukakafu nti ddala Among ogugwe gwali gwa kuyamba ku mukama we. I am also pleased to inform you that this morning we were visited by the Right Honourable Speaker of Parliament, Honourable Oulanyah. He is in a very good high spirit and in good shape ready to take up the mantle. Mu ntuulo ono z'akubirizza omuli okubagana empawa mwe muli n'olwo olwasalawo okugoba omubaka wa munisipaali y'e Mityana Francis Zaake ku bwa kamisona. The ayes have it. Ebigambo bya Among bizze byolekanga bw'ayagala okutuulako mu ntebe y'obwa sipiika nga wayisa akaseera, wabula nga kino kirabika nga kyatuukiridde mangu okusinga ne ye bwe yali asuubira. Ebikolwa bibadde byesiimisa nti awuliriza ababaka, awa ababaka ebiseera ekyokwina House engeri gy'agitambuzaamu emyezi gino. Omulimu gukoze bulungi. Kibalemu omuntu eyali atakyeyalengako palamenti n'aveeyo n'omukasuka mu nnyanja ennene nnyo n'akola bw'atyo obulungi. Ti amaaso g'eggwanga lyonna gali ku Anita Among okulaba engeri gy'agenda okutambuza mu palamenti nga sipiika y'e12 mu palamenti y'e11. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.